kubanga mu ddiini ya Buganda yennono Abaganda basamiranga n'emmandwa Walumbe, kubanga Walumbe yaviranga emitawaana gya Buganda abantu okufa. Bo ne baga nti kale oba Walumbe atumalawo, ne batandika n'okusamira emmandwa Walumbe nti ne bagyesembereza kumpi nga bo obulabe babugema nga bwalaba engema ya leero nti bakwata akawuka aka malaria nate ne bakanafuya ate ne bakafuula omujaasi okulaba nga kalwanyisa obuwuka bunnaabwo buli bumalaria oba obulabe kwe bayita okugema. Oba aliwo omusawo awuliriza anavaayo n'atugazirira ku kigambo ekyo ekibayita okugema, immunization, nti bajjajjaffe bo baagemanga obulabe mu ngeri eyo nga babwesembereza ng'omuzungu bwagema obulwadde nabo bwe baagemanga ne bagema obulabe. Kyova olaba nti nno bajjajjaffe baasoma nnyo eddiini. Mu kusoma nnyo eddiini nga bamaze okulaba wali ebizibu n'entalo ze yaleeta, bo ne bagisoma ne baga nti bannange nti ne bateekawo oba tuyite etteeka nonkubadde nga mateeka oba constitution ya Buganda si mpandiike, ne bateekawo etteeka ne bagamba eddiini eno ketuleetedde emitawaana gy'enkana wano kibeere nti buli mukulembeze wa ddiini ayina kuba Muganda. Era mbadde mulaba nga amadiini agali mu Buganda abakulembeze bonna babadde babeera Baganda. Okusobola okukwata obulabe obwo obuli mu Buganda, okulaba nga eddiini tesaanyaawo Buganda. Ate era singa nti obulabe buno tebwatusukkirirako ne tubeera mu buwambe oba olutatadde oba olutentezi, osanga mwandibadde mu Buganda nga tukkiriza nga tukyakkiriza ng'Abaganda oba nga tulina n'eddiini emu nga Omutesitesi yali agambye bukyali badde. Naye okuba nti nno obulabe bubadde nga tuva mu buno senga vuddemu ngazzeemu, tuva mu bulabe buno atudda mu bulala. Abaganda mu kunyweza eddiini okulaba nga eddiini tesaanyawo Buganda, ne babeeranga abakulembeze b'amadiini nga balina kuba Baganda mu constitution ya Buganda, kubanga balaba nga amadiini gatudde ate ku maanyi ga Buganda. Singa babulira ebyafaayo ebiri ku lusozi Namirembe, singa babulira ebyafaayo ebiri ku lusozi Lubaga, singa babulira ebyafaayo ebiri ku busozi Mutesa kwe yazimba ekibuga Kampala, oba obusozi obwetolodde Kampala. Naye emitawaana gy'eddiini twebuuze gitutuusizzaawa, oba eddiini wa gyetutuusizza. Eddiini gyetutuusizza nti abalabe baffe olw'okuba bazze basoma emitawaana gyaffe gye tubadde tuyitamu, ngamba abalabe baffe abaleero, nti ate eddiini bagyongeramu amaanyi. Bagamba nti nno omuntu kaakano atawaanya Bufirika oba atawaanya Afirika ye Mumerika, nti wali abazungu oba amawanga g'abeeru we baagabanira amatwale mu Bufirika, bo Abamerika nabo baali ttwale. Kati Abamerika bwe bamaze osajjakula ne bafuuka ng'ate nabo baagala okuwamba, baba baagala okukozesa akakodyo
kamukama waabwe oba yali abafungamyeko Omungereza nabo ne babeera nga nabo balina kuddayo ate bakole ebyo Omungereza bye yakola okulaba nga batwala amatwale naye nga tebagatwala nga luli bwe bagatwalanga nga olwaleero amatwalo mu Bufirika bagatwala mu kimpukumpuku tebagala kuvaayo kwegamba tebavuddeeyo naye nga balina bagala Afirika ebeere ettwale lyabwe naye mu ngeri ya kimpukumpuku nabo kwe kuleeta amaddiini bakugamba nti eddiini lwaki eddiini ey'Obusiraamu efunyeemu abo ennyo ku kiseera kino betuyita abalokole oba abatabuliiki nti era gojja kidde emabega nga na bino byonna biwulira simanya ebyagunde besima bya Al-Qaeda biki naye nga ate B'Amerika babiri emabega be bayongeramu ne bateekamu opika abaana bana abavubuka babe nga basanjaga bakitaawe babe nga bawakanya kugamba bateekawo okuwakanya ebintu ebyo byonna boddayo n'obiraba nti Abamerika babireeta eddiini ey'abalokole abowulira sima ba pasita Nankani yeyongerwamu amaanyi nga eva Bumerika ebyo by'ebidongo n'okuzimba ebiwempe waffe babiteekamu amaanyi nga beva Bumerika ate ne batakoma awo waliwo n'amaddiini amalala mangi go temanyi namannya kaakano olwaleero kubanga nti ate omufuzi w'amatwalo wa kaakano ayagala tubeere nga mukama we gwe yeesimattulako naye bwe yayagala tubeere ojja kuwulira nga waliwo n'eddiini abamu nga temukiwuliranga nakusoma bagitasemanya Jehovah Witness naye nga erina abagoberezi bayitirivu nnyo tebamanyi n'abagoberezi ba ddiini y'ennamirembe amaddiini amalala mangi agameruseewo naye nga gonna bw'ogatunulira ebiri emabega waago nti tegazze lwa mirembe Emitawaana Ddiini gitutuusirizaawa omulabe wa Buganda Kayingo olwaleero ayagala okweddiza Buganda omutuusi yakozesa akakodyo ng'era ak'abazungu n'akateeka mu lukiiko olwamenyawo olukiiko lwa Buganda olw'ennono olukiiko olwo nga baluyita Ssaabataka Supreme Council omulabe era lwe yateekawo naye n'aluleetera mu ngeri ya ddiini ng'era aluwagiseemu Banaddiini abakuukutivu ne baleetera olukiiko olwo Ssaabataka Supreme Council naye nga lulimu Balevulandi naye nga omulimu gwabo nga bawulira sima Balevulandi Kajumba sirwa kuba nti no bagala nnyo Obuganda kulaba nga babeera ku kabaka ne bamubuzaabuza waliwo munnaffe atukubira olukomo katumufune Ssaabasajja Kabaka wangaale atukubidde sebo obajjabo tusanyuse okuwulira Ssaabasajja Kabaka wangaale nga tukumulamu akwafuba ddiini olwaleero okugamba nti Emitawaana gy'eddiini mu Buganda naye emabega w'oli waliwo amaloboozi agatajja kutusobozesa kuwulirika amaloboozi mangi nnyo emabega w'oli olina amaloboozi manene nnyo emabega tukuwulira naye bwe totuwulira olw'amaloboozi g'olina atukubidde essimu tujja kumusabaddemu akube nga akendezeza ku maloboozi alina amaloboozi mangi emabega we tegamusobozesa kutuwulira ate n'abawuliriza baba tebakuwulira bulungi tukusaba oddemu okube nga okendezezzaako ku maloboozi
agali mu background tusobole kufuna sebo oba nnyabo abadde atukubidde. Tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe omukulu ogamba nti emitawaana gy'amadiini mu Buganda. Omulamwa guno twayagala dde okuguleeta ku laadiyo ey'ababaka, naye basemiramwa ne bannamiramwa ne bagamba nti omulamwa guno gwandiba teguleetebwa mu kaseera kano ak'olutalo, nga tuli mu lutalo olw'okwejja mu buwambe, nga tuli mu lutalo olw'okujja nnyaffe mu buwambe. Gwateesebwangako ne baga nti banne tetwagala kwogera ku kigambo kya